Poliisi mu kibuga Kampala ng'eri wamu n'abajjaasi b'eggye lya UPDF bakedde kugobagana n'abavubuka kussa n'abatuuze okuva mu bitundu eby'Hoima nga bano bawakanya eky'okuzimba omukutu gw'amafuta ogwa East Africa Crude Oil Pipeline nga guno guwezaako kilomita 483 nga guva Kabaale okutuuka e Tanga mu ggwanga erya Tanzania. Bano babadde bakutte ebipande okuli obubaka obw'enjawulo obuvumirira enteekateeka eno nga babadde boolekera ku ofiisi za minisitule y'ebyobugagga eby'omu ttaka nga bagamba nti babadde baagala kusinkana minisita Nankabirwa bamunnyonnyola ebizibu byabwe. Basoose kwogerako ne bannamawulire nga bategeezezza nti abantu mu bitundu omukutu guno gye gugenda okuyita tebafiiriddwako nga baweze nti bakulwana okukuka ejjembe okutuusa nga abantu bano baliyiriddwa. I'm 30. My children are going to suffer more. These people just want profit over people. We have always demonstrated on the Chinese embassy and they have showed commitment not to invest in this project. That's why now we want to go to the government of Uganda. We want to go to the Ministry of Energy. We will go to we shall leave no stone unturned for the people of Hoima to get their justice. Bano abeeyisa abalwanirizi b'obutonde bw'ensi bagamba nti ebbanga ddene ng'abantu bano tebaliyirirwa ng'ate n'embeera y'obutonde tefiiriddwako ekiyinza okugiviirako okudobonkana. There is no commitment. It has been so many years. These people have not been compensated. As a climate change activist, I have my point of saying that oil is a no-go zone. It should be left in the ground. But there is someone else who is a pub, whose land was taken, has also his front. If we join this front together, we don't know we can achieve a lot. So, because for the person that has been, his land has been taken, he's complaining about the land. Me, I'm complaining about the heat. Bongeddeko nti gavumenti ya NRM ewulira olulimi lumu lwa kusimbira kuuli ebyo ebiba bitatambula bulungi nga bagamba nti nabo kye basazeewo okukola kuba bagezezzaako okwekubira endulu mu bitongole eby'enjawulo naye ne batayambibwa. This government of Uganda is a national resistance government. They only listen when you are resistant. That's why we have decided to move their way, to be resistant. We have gone to court. We have written reports. But because they listen to the resistance, we shall also put the resistance. Yakiikiridde abavudde mu bitundu eby'Hoima ategeezezza nti okuva pulojekiti eno lwe yatwalibwa mu kitundu kyabwe tebafiiriddwako nga n'abamu tebakyasoma nga yaviirako n'obutabanguko mu maka olwo bazadde baabwe ne babasuulawo nga kati beebeerabirira. Most of us dropped out of school when these projects came and they did not cater for us. Like livelihood restoration programs were insufficient. Most of us dropped out of school and now we cannot manage to restore our initial livelihoods we had. So most of our parents did not take care of us, so we were neglected, and now as we talk, most of us are taking care of ourselves. Agamba nti n'enkola gavumenti gye yagala okukozesa okubasasula nkadde nga basinziira ku miwendo egyabalibwa emabega nga kati baagala balaba abakulu babategeeze nti bo tebaagala pulojekiti y'amafuta olw'ebizibu byegenda okuleeta mu kitundu kyabwe nga baagala ensimbi zikozesebwe mu bintu ebirala ebitagenda kubakosa. Most people are given unfair compensation. The compensation is inadequate. They are using the old valuation rate and yet we are supposed to be using the current one. So as today we are here, we want to reach these people, we raise our concerns, and one of the biggest concerns is that government should drop all investments concerning oil projects. We don't need investments in oil projects. They can maybe at least put those investments in terms of in renewable energy and the other sources of energy. Oil project is causing us more harm. There is a lot of climate change that will come up due to this project. Bano lumaliriza okwogera beetadde mu ddere boolekere ku ofiisi za minisita Nankabirwa wabula abakuumaddembe tebabaganyizza ne babayoola. Abamu balabiddwako ku ttaka nga beenyola n'abasirikale nga bwe bawalira baleme kukwatibwa nga waliwo n'abaddukidde mu bizimbe ne babalumbayo era batikiddwa mu kamotoka ka poliisi akabadde kabalinze ne batwalibwa. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.